Nyoka gabula sekukulu digobe abawangulanga bayita kumpoza Bukedde TV bakedde ku kitebe kyaffe wano mu industry okwefunira ebya sava byabwe hakalulu kano kakwatiddwa onako olweggulo. Abawanguzi bagabula sekukulu digobe mukozi munnaffe Sirajje Kizito asoose kubakwasabirawo byabwe ebyenjawulo okuva mu Prestige n'oluvannyuma ne batwalibwa ku mega supermarket okwongera okwefunira ku birabo bya sekukulu. Eno baweereddwa voucher erambika omuwendo gw'ebintu bye okutwala ne bayingira munda ne batandika okulonda ebintu awatali abakuba ku mukono. Basimye kampuni ya Vision Group etwala Bukedde TV olw'okubasobozesa okufuna amazaali ga sekukulu. Sanyu ndina lingi nnyo, Bukedde TV kyekoze kyamaanyi nnyo ddala. Buli weyongera mu maaso okulaba Bukedde waliwo byofunamu kati nganze Christmas ewedde. Bwe mwankubidde simu ne muŋŋamba nti twetaaga mube nga mujja n'eŋŋamba oba bunaakyaddi nazuukuse 10. Kabushenga tukusaba obeererewo ddala owangaalire ddala. Nga bwe baweereza pulogulaamu ekyenkya bonna mbagala nnyo. Dola n'amala akuliddemu omutendera guno asibye abantu okwekumira ku Bukedde TV. Ababaddewo be banyanyumiza ababeereyo ne bawakana omwaka ogujja tugenda kola kyekimu tubeereko totuvaako. Francis Akankwasa akulwa mega supermarket asimye Vision Group olw'enkolagana ennungi. Tusiima nnyo enkolagana gye tulina namwe especially ng'egye mutusupportinga mu business yaffe. N'omugagga Teopista Nabbalo wa Maria Jesus Supermarket ku Matiya Mulumba ne Kabalagala n'amaduuka agasuubuza omwenge mu kikuubo akwasiza amyuka omukuŋŋanya olupapula lwa Bukedde Michael Sebowa ekipaza wine 10 ez'okuddiza abawagizi baffe mu kazannyo kagabula sekukulu digobe azimukwasiriza ku Matiya Mulumba n'agamba nti yazuula ekyama mu kugaba era olw'okuba tasobola kutuuka ku buli muntu kwe kusalawo okwegatta ku Bukedde famire. Nga bwe twabagamba nti buli mwaka ffe tugaba tuddiza abantu tuwaddeyo ekipa za wayini 10 nga bwe nasuubiza nga neebaza Bukedde nga mbayozaayoza mwebale nnyo okubeera nga mutwagala nnyo. Ategeeza nti yatandika n'okukola akaseera ke bayita Maliya nkalungi eri buli muntu n'akubiriza abayina okuyamba abali mu bwetaavu beeyolera omukisa. Era nga bwe twabagambye nti akaseera kano kalina ekiriisa ffe tukakola bannange mutuwagire akaseera kano kalungi. Sebo wasimye Nabbale n'asaba n'abagagga abalala okutwegattako. Jala Nabbale tutambudde naye mwaka guno gwa kusatu nga buli lwe tubeera kugabula sekukulu atwegattako kubanga omulamwa tugufaananya omulamwa gwa kuddiza ku bantu baffe abazze batuwagira. N'abakinjaji nga bayita mu kibiina ekibegatta mu Kampala kikabuta balaze engeri gye beeteeseteese okuguza abantu ennyama mu biseera by'eggandaalo nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Haji Musa Sennabuli abagambye nti emiwendo gy'ennyama tegirinnye nga giri wakati wa gumu 3 n'ogumu ekitundu. Olw'embeera tugenda tutaddewo enkola ezigenda okusobozesa buli omu nga tulinnyisa miwendo tusobozese buli omu okubeera nga afuna ennyama. Yeebaza gavumenti olw'okugula obutale bw'ebisolo naddala enti n'akalaatira abakinjaji okukuuma ebiragiro mu kutangira COVID-19 nga bakola. Tunaabe nnyo mu ngalo ate twambale nnyo masiki era n'okulaba n'okwewala omujjuzo n'olwekyo bwe tunaakola ekyo tujja kutaasa obulamu. Wow, bubaka bulungi nnyo naddala mu kiseera kino nga COVID yeeyongerako. Akakiiko ebyokulonda katandise okusunsula abaagala okuvuganya okukiikirira abakadde abavubuka abakozi n'abaliko obulimu mu Paalamenti. Bino bibadde ku kitebe ky'akakiiko ebyokulonda ku Jinja Road wano mu Kampala. Enkyaleero abantu abaagala okuvuganya ku bifo ebyenjawulo okukiikirira abakadde abavubuka abakozi n'abaliko obulimu mu Paalamenti bakedde ku kitebe ky'akakiiko ebyokulonda okwewandiisa ku kyabaliko obulimu abasunsuddwa kuliko Mpindi Bumaali nga ayagala ku mirimu egigabibwa wateekebwewo ebifo by'abaliko obulimu baleme okusosolwa. So njagala okulaba nga tulwana okuteekawo etteeka eryo eritabaddeewo erisobola okuwaliriza omuntu ono nti waakiri woba olina abakozi 10 teekako 2 abaliko obulemu. Ekyo kituwa omukisa abantu baffe okufuna emirimu. Abasunsuddwa ku kyabakadde kuliko Penina Kabenga amanyiddwa nga Mama Kisanja ng'ono yayitamu mu kamyufu k'NRM okukiikirira abakadde b'amasekkati mu Paalamenti ng'asuubiza okuweereza abakadde awatali kubasosola. Njagala ssente zaabwe zino emitwalo 2 n'ekitundu at least batuuse ku mitwalo 5 kubanga shuwale mitwalo 2 n'ekitundu tezina gye zibatwala. N'okubazimbira abakadde bano eddala home
n'Emiri Amatemba asunsuddwa nga aweze okukozesa eddoboozi ly'okulaba nga abakadde bafiibwako. Mukama yampa omumwa gwange guno n'angamba nakuomumwa gundi ekiso genda ofume okukozese ate omanyi ekiso bwekifumita wasigalirawo. Ku ky'abakozi abasunsuddwa kuliko Wanzisi Robert alina yitolwa akajala akomyewo okusaba ekisanja ekirala Charles Bakabuli n'abalala nga bonna boogedde bye baagala okukolera abantu. Naye akalulu kabeera k'omutima gwo ka secret ballot tandika n'omucope we bamwita ekwaro obuko ajja balwanira. Genzwa ebizibu by'abakozi byeyongedde, emisaala mitono nnyo, motivation mitono, kati nze n'abalala be nabangenze nabo nga nkozesa experience gye nnina kijja kubayamba nnyo. Tulina etteeka lyaffe ery'omusaala ogutandikirwako okukiikira abantu bonze mu nsonga ezo ngenda kukola bulungi kubanga nina obusobozi. Ekirala kyenkoze kwe kulaba nga ngezawo okubeera eddoboozi ly'abakozi. Omuwagizi w'akakiiko ebyokulonda Paul Bukenya agambye nti enteekateeka eno etandise bulungi era yakumala ennaku 2 zokka. Ennaku ziri 2 abaagala okwesimbawo nga batuukiriza ebisaanyizo ebya memba wa paalamenti bajja kuba basunsulwamu nga bwe banaaba bazze gye tuli. Ensi omwana bw'azaalibwa asooka kuyiga kudduka nga tannatambula. Kwegamba omwana alina okuyiga okuddukanya ebyawaka ate n'adduka okutuuka ku ssomero. Alina okudduka oba si ekyo ajja kutiisibwatiisibwa. Dduka bwe bulamu bwabwe. Oluusi beewummuza oba okukyusa ku mbeera. Olw'okutya okungi misinde gye gibeeyimirira anti kyekyokulwanyisa kye balina. Oluusi omwana adduka kitaawe, mulirwana oba omuntu yenna gw'atamanyi. Bw'aba wa buwala bw'atadduka ayinza okufuuka omukazi ku myaka 11, maama ku 13 oba omukyala ku 17. Ate bw'aba mulenzi bw'atadduka akugwa, abonerezebwa, atiisibwatiisibwa oba atulugunyizibwa. Bwe tukwatira awamu tusobola okukyusa embeera z'abakyala n'abaana mu kifo ky'okudduka abantu ng'ate badduka badde eri abo be baba baagadde oba okusalawo okudduka nga basiima. Singa onoobakwata ku mukono bajja kusobola okulubirira ebirooto byabwe. Luliba olwo n'obasanga nga baddukanya kampuni ennene oba bizinesi ezaabwe ku bwabwe. Mu kino singa abakyala n'abaana baweebwa obukuumi bajja kuddukanya ensi eno. Singa olaba omuntu yenna ng'atulugunya omukyala oba omwana omuwala, tuukirira poliisi oba kuba ku nnamba etali yakusasulira *8 2 6 oba 116. Weeyunge ku gavumenti ya Uganda, ekitongole kya European Union n'ekya United Nations mu nkola emanyiddwa nga Spotlight Initiative eyateekebwawo okulwanyisa okutulugunya kwonna okutuusibwa ku bakyala n'abaana abawala mu Uganda. Musawo wakyo oyo musawo wa mmere oyo omukyala afumba emmere wuuma ayayayayayaya ulira akawoowo omanya afumbisa kali akantu kaffe akalyoko chops